kitayimbwa emisango negiwera 6 nga kumu gulimu emisango 2 kigamba ndikwatizibwa ennaku z'omwezi nga 28 gw'omunaana 2019 eri Nakasero zone. There was no evidence, but you may have committed the oath, but we follow the oath. So when you go out there, I hope you will not continue with your ways. God has just assisted you. Kataka sadati koti kyagamba byonna sooka okutegeeza kooti ezo byonna byonna ebivudde mu nsala yaayo okusinziira ku misango gyonna egivunaanibwa 6 kooti yo ekozesezza obukugu bwayo gy'okulembera nga gwe neegamba nti emisango gyenazza nti emisango egivunaanibwa nagizza era nenkakasa nti nagizza era ninoweebwa ekiteeberezo bwekitiibwa omulamuzi ekyo kooti ekisazeewo ngirayo bwerabye naye ebizibu ekitiibwa omulamuzi kakasa kooti emuwanze manyi emisango ekisaagiza naye ngenda kugenda mu maaso n'okujulira mu kooti eddako kubanga simatidde nga nsalawo ya kooti ezigikoze ebyo ebyanza. Anything else? Not ekirala kyagala okwogeraho ekitiibwa omulamuzi kisooka okwetondera kooti n'abafuulwako abantu baabwe. You see, and those who lost their relative. Ekitiibwa omulamuzi nsaba kooti embeera ya kisa era ekibonerezo ekisaanyusaamu kubanga abonayampa abantu bavuga naye samanya nti abakulampadde bamenyi b'amatooka. Bonaabavuga w'ekitiibwa omulamuzi yakola embeera z'annyo omulimu gwa boda mu lwemu ngenda nyinenda buli kuba nina mwana muto ate ne muzeewa nga bavanula by Kasoko Perinian was in location captured by Airtel site must named ATL Mbuya located at Mbuya, which covers kugamba nti tewazza musango olwalwabi luteekeddwa okukakasa ekyo. Okusookera ddala nti emisango gino giba ginaayimirirawo omuntu okusingisa ensimbi naye nga mukugijjako ensimbi teyaggibwako ng'eri mu ssimu y'omugenzi yennyini okugjako nti layini eyo yali evuddemu ng'eri mu ssimu ya muntu mulala. Akawulere akalaga nti waliwo ekitundu ekyajja kitya enamba y'essimu okuggibwa mu ssimu ye neteekebwako gamu ku masimu gamu ge mwakozesa nga muwuliziganya okusinziira ku mirongooti nga bwe gyaloopa. N'ekirala abasajja bano abawabi ba gavumenti kye bakkaatiriza nti they are presenting their locators for the prosecution. okay, please. So now we go for the next step. My Lord, Mr. Merit will do our sentencing. Ekitiibwa omulamuzi kisooka okwetondera kooti n'abafuulwako abantu baabwe. You see, and those who lost their relative. Ekitiibwa omulamuzi nsaba kooti embeera ya kisa era ekibonerezo ekisaanyusaamu kubanga abonayampa abantu bavuga naye samanya nti abakulampadde bamenyi b'amatooka. Bonaabavuga w'ekitiibwa omulamuzi yakola embeera z'annyo omulimu gwa boda mu lwemu ngenda nyinenda buli kuba nina mwana muto ate ne muzeewa nga bavanula buli
This is what? What are your names? Kaliyango Nasif. Ekitiibwa omulamuzi nsooka okwetondera kkooti olw'ebyo ebisaliddwawo ebinvunaana omusango ogwo ne famire y'omugenzi, famire y'abagenzi n'emikwano gyange n'enganda zange. Ekitiibwa omulamuzi mbadde nsaba kkooti bw'empa ekibonerezo ekisaamusaamu. Okay, renewed sentence. What else? Kubanga mbadde nsaba kkooti empa ekibonerezo ekisaamusaamu kubanga Mayirobi singa tubyala bigulu kubira bano abantu b'omwami Kasolo sandisingisiddwa omusango guno eno kuba nali sibamanyi. So Mayirobi nensaba kkooti bw'empa ekibonerezo ekisaamusaamu kyensobola okukola nange nsobole kuba byenyigidde mu kkomera bingi nange mbeeko ettaffaali lyenteekako Guanga nga nze wabweru gwanirize bange baba beetaaga okusomesa abali wabweru batamanyi. Kyajja kitya enamba y'essimu okugibwamu essimu ye neteekebwako gamu ku masimu gamu ge mwakozesa nga muwuliziganya okusinziira ku mirongooti nga bwe gyaloopa. N'ekirala abasajja bano abawa gavumenti kye bakkaatiriza nti